Nechayo wafa kampe. Nechaye ne kanjogera ne bana Uganda sogera nawa mbuza byombuza. Ekyakalo kye babadde bakuga. Nkokaka sanga sinafuna njafako n'omuntu. Nze sinafuna kuyenda. Sinafuna mutuyenda. Sinafuna mutuyenda. Sinafuna mutuyenda. Sinafuna mutuyenda. Montadeko police. Montadeko buli omu. Chichita mutekeza weka suko mulida side ndayemba kakasa ne kunda kuna luvajoma lugenda kubeera bweruti nganango obulumi bwange bwenina mutakakasa mulufuna tuumulemuko katono buli tugenda okuma tweyongere ne interview no Brian White tatubulira story nga bwe yali okubanga asambajja egenda bibongezebwa oluvannyuma lw'akabanga akabadde kaweredde ddala nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian White oba muyite Brian Kirumira asiriikiridde era nga kyali kyagambibwa mu bujjuvu nti mwana mulenzi ono yatwalibwa mu ddwaliro kipayopayo oluvannyuma lw'omuliro ogwamwokya n'omwana omuwala Karo Nalubwama ng'oyo ye yatuva dda ku maaso. Mu kifaananyi gw'olaba ye taata w'omwana omuwala ono ate era mukadde ke kamu n'omwana omuwala Caroline Nalubwama agambibwa okuba nti yafiira wa Brian White. Wabula olunaku olwaleero mu kwecwana okw'amaanyi n'amaziga wamu n'okkuba emmeeza, Brian White agamba nti bino byabadde azze okukiriyalinga n'okuba ng'abuulira bannayuganda ekituufu era nga mu byonna byabadde ayogera mwanenyereza ne taata w'omwana omuwala ono Karo Nalubwama eyava mu bulamu obw'ensi eno. Kati nkubuulira bantu ng'okumanya abazadde b'abantu tebaswala olunaku omwana oyo ng'abuzayo wiiki n'obuzibu omusajja oyo yajja infakiti sitina wiiki abamujjako interview mumutunuulire mukono guno baali bamuzizaayo ebbombo nga bamusaba emitwalo 18 nze bwe yakabirira ku ssebo nanyoma gwe nze nyamba munange emikono gigenda kuvunda tetulina bwe tuli omukazi ajingiza mu bintu bya lubaale sira kyeddina owulira mukolo kugenda kuvunda beetaga emitwalo 18 abadde mu bantu ngende bamutunga okukoma waawe waka olwo lwe bajja lwatuwoleza omusajja azze kusaba mwana basaba mwana sente zakulya nga n'ebirogo bebeefuukidde bagaba basiba ekinnya kya ttooyi naye nga balina enswera 3 zibagoba emisinde awo muli ku bantu muli mukubasesekula mumulowooza tanauganda mugenda kukikungula naye nze mbabuulira muzayi Museveni njagala police nga wateekako horizons njagala buli kituuka wa muntu teekayo special investigations sisi bantu abo abali kulya site nga balowooza bagenda kukwatayo Museveni sikwadressing na comment kubanga mpulira obusigo Museveni nakwata esente zake najjawo mu maaso go n'ozikiriza n'ogamba mutabani olina idea Siru ng'akyali mu kwekyanga okw'amaanyi ennyo Brian White annyonnyola olutabaalo oba obuzibu bwonna we buva omwana omuwala Karo Nalubwama asobola okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu era agamba nti naye kennyini nga Brian White ebiwundu byonna bye yafuna abifuna mu kaseera ak'okutaka n'okulaba ng'ataasa obulamu obwa mwana omuwala Karo Nalubwama wabula ekintu ekirabika nti tekyasoboka newankubadde nga Karo bwe yali tannava mu bulamu obw'ensi eno yagumya Brian White n'okumulaga nti byonna byali byakubeera tere nga nnyindo za minya wabula gye byakkira nga Karo Nalubwama afudde. Nga sakwata kubanga kuno mukono okujja nali mpulikitinga mwana nkwate ezokola bwenti mukwata akoze bwati ngenda okusamba biri ebitereza apakatase n'amafuta gamsamukiro lwakira netwekasuka ebweru kati munkwekasuka ebweru njagala buli omu owulirize munkwekasuka ebweru bali mukutuyirayira amazimba gamba bannange mutwale kala ayogera gamba Brian nfudde tuweddewo naye ani ono n'ekibi kikino ye ng'awoza kibi ki naye ani atulemerako omuntu taali baakona mirembe nga bye bigambo byali mukola ki byali mukwogera ne mugamba Karo gumo ogenda kuwona tewali kyamanyi ng'agamba nedda muzeeyi mpeddewo tunula kugamba ngesuuka bwe yagira okugwerera bweti ng'omubiri gwonna mwana nga bambi toswana muntu mulala naye ne baleeta essuuka endala mu nnyumba omwana oyo bamukwata
mpulira bulungi gwe wenna yawulira story yawa kati njagala owulire bulungi. Mubadde muwulira ebintu bingi. Bakwata omwana bamuteeka mu mmotoka. Bamuddusa ku ddwaliro baliyita mabirizi kukulekaana. Salama Road. Sigamba nti ng'ali mbu yafudde ng'ayogera bulungi olwatuka mu ddwaliro yaŋŋamba Brian. Ompulira bulungi. Kubanga nagamba bale kwagenze balwawo okunona nze nasembayo okuvaawo okuntuusa wano. Ne ndi ku ssimu mbabuuza banange mwana w'abandi. Ne baŋŋamba Brian wuno yasaba n'essimu nanga Brian totya nze ndi bulungi naye nkubuulire temuyita abazadde bagenda bafuulirawo olusuku ate nja kuba sikyalina maanyi. Brian tusobola owona kati ng'ate yampa nnyo amaanyi. Nange ne ŋŋamba tugenda kukola ki? Tugenda wona. Bwe batuusa omwana oyo baŋŋamba bali abaali ku mwana oyo nti abano bagambye mwana bamuwaddeko bamutaddeko ne kati ne oxygen kubanga wedde akozesa amaanyi mangi agenda kukola ki? Agenda kubeerawo. Mpulira bulungi. Oye mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian White. Osobola okumuyita Brian Kirumira olunaku olwaleero asazeewo aveeyo ayogereko ne bannamawulire n'okubannyonnyola kiki ekituufu ekyaliwo newankubadde nga amawulire mangi agabadde gatambula nti mwana mulenzi ono omwana omuwala Carol yafiira Ewuwe. Mubamu ku baayisizaamu eggaali mubaddemu ne Kasuku yennyini gwalowooza nti oba Kasuku amulekeredde n'okubeera nti alina obusente bwe yali assamweya okubeera ng'amukonjera. Taata w'omwana omuwala ono yafiirwa muwala we naye era mukadde ke kamuwadde ye yafiirwa omwana gwe yazaala. Brian White tamulekeddeemu yadde naye amulumbaganye ne ssekulumba yenna. Era oba weetegereza social media bambi taata abantu bongedde kumusaasira busaasizi nti wakati ng'akyanyolwa ku lwa muwala we ate Brian White bw'avuddeyo ne taata amunenyerezaamu. Eyo tuveeyo. Ekibuga Kampala olunaku olwaleero kisibyemu embeera ey'akazigizigi era abantu bangi abakwatiddwa poliisi engenda okuba nga still nkulagako n'okunnyonnyola ku vidiyo eno. Ekibadde mu Kampala olunaku olwaleero kubadde kwekalakaasa okw'ekika ekya waggulu era nga ne tiyagasi akubiddwa. Waliwo n'abakoseddwa ensonga z'abasuubuzi kubeera nga beekalakaasa. Era ojja kujjukira bulungi chairperson wa Uganda National Traders Alliance omukulu Godfrey Katongole y'omu kubagamba nti gavumenti esaanidde okuvaayo eyongere okubaako kyekolawo olw'ensonga ne bwebadde eyogera ddala tejjaayo bibala muwoko okwogera kweyogerako nti ekoma mu bigambo so ne basalawo okubeera nti bakola okwekalakaasa okubaddewo olunaku olwaleero. Kansooke nkulageko ekibadde ku Galiraaya. Abakolera ku Galiraaya ndoza musobola okumanya kyenjogerako. We watandikidde nembeteza yonna Kampala n'asaasaana obwegugungo.
abasirikale boolabye mu katambi awo tolowooza nti babadde bazze kubanga batambula butambuzi mu kibuga ne mu bizimbe nti oba babadde bayitaayitamuko buyisiyisi nedda mukwano. Ebiddiridde abasajja kwe kuggyako akabaati ku byuma ebikuba tiyagasi era abantu batandise okubanga babuna emiwabo n'ababadde tebannaggala maduuka ne batandika okubanga bagaggala olw'obubalagaze obubadde buva mu tiyagasi abadde akubwa abasirikale. Kwekalakaasa kuno tekukomye bukomi mu tiyagasi atandise okukubwa abatuuze wabula batandise n'okubanga bakwata abantu abamu omubadde omwana omuwala ono ne mwana mulenzi omulala ono bano bazze beesibye bisoltape ku mimwa gyabwe wamu n'okwesiba emikono era nga babadde tebalinawo kye bakola nti oba balwanye na muntu oba kola ki wabula poliisi engeri gye bakuttemu n'entwala gye batutte ebatutte entyagi newankubadde nga babadde tebalina muntu yenna gwe bakutteko yadde okulumya kubanga emikono n'emimwa gibadde misibe. Byebyo olunaku olwaleero Kampala awuumye. Njagala okujjukiza nti olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku olwokubiri olw'okwekalakaasa kw'abasuubuzi mu Kampala wansi eyo mu bizimbe ebyenjawulo. Olunaku olwaleero olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa Novemba mwaka 2025. Wabula olunaku olwaleero lubadde lwanjawulomuko okusinga ku lw'ejjo. Emisinde gibadde mingi nnyo wakati w'abeekalakaasi n'abasirikale. Tiyagasi bamukubye buli weetaagisa. Wabula wadde nga abasirikale bano babadde bakuba tiyagasi oba omukka ogubalagala n'okugoba abasuubuzi mu bizimbe. Abasuubuzi abamu bayimiridde waggulu ku bizimbe bino ebyenjawulo nabo ne batandika okubanga bakasukakasuka ku mayinja wansi nga bagaweereza abasirikale ababadde beesomye okulaba nti nno babasaasaanya n'okuyimirizaamu enteekateeka zaabwe ez'okubanga beekalakaasa. Amaduuka agasinga mukwano gwange gabadde gaggaddwa era nga n'abo ababadde tebaggadde gaabwe abasuubuzi abeekalakaasa obwedda bajja ne babagamba bakole kyekimu nabo kye bakoze era ng'ensonga ebadde beekalakaasisa olunaku olwaleero nsonga ya misolo egisusse ennyo nnyini ddala n'engeri emisolo gino gye gikuŋŋaanyizibwamu. Tugenza okutuuka amakya we twagala okuyingirira mu tuntu ng'abasuubuzi batandise okutambula here and there bwe batambula ne zifulaga za Uganda ez'enjawulo abamu nga beesibye ebisoloteepu ku mimwa abalala obwedda bakuba zivuiso oba ziyite firimbi ne bakuba enkyakaali era obwedda balina bwe bagenda bagamba nti emisolo girina okusalibwako abamanyi ku luzungu bagamba nti high taxes must fall
oba mwagala oba temwagala. Poliisi ebadde yeeriwo wabula kyekoze eyise ne military negenda maaso n'okuba nti ebeegattako era bakiraba n'obwedda batambula ku nguudo ez'enjawulo nga bwe beetegereza abantu bonna abaagala okuba nga bakolawo obukundi obw'enjawulo. Olaba abaana obwedda balina n'ebizindaalo ne microphone ng'ebintu babyogerera ddala waggulu. Era ku benchi wanuka awo wamu ne mu kikuubo awo nawo wabaddewo ensasagge y'amaanyi nnyo era tiyagaasa awo avuze ne Sekuvuga yenna. Gwe kyolina okumanya ensonga ebadde esinga okubeera enkulu olunaku olwaleero, emisolo renti ali waggulu nnyo, abasuubuzi bagamba nti balaajana naye nga gavumenti tebayambye. Agala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero ebyo babikolako bulungi nnyo. Bakubira bagambe nti njagala package y'omwana adda ku ssomero bajja kuba nti bagikolerako butereevu. Bakubire ku 0709787508 ku byokulya nga daddies, decorated donuts, binyeebwa n'ebigwa mu layini eyo, yogera ku bagiya, cupcakes n'ebintu ebiwooma okuzaama abaana bye bettanira. Mukadde kamujaga kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano bo basiizi ba langi. Alson Painters UG bagamba nti oyina ekizimbe omaze okukizimba kituuse ku serisiigibwa langi, oba ate era mukadde kamu ekizimbe kyo bakisiiga dda langi kikaddiye bukaddiyi ng'oyagala okukizza obujja okukisiigako kalangi, kubira aba Alson Painters UG ku 0705 1936 ku lw'ekizimbe kyo okunyirira. Abasidi omusunsuzi nkiddamu, abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tubeera okubeera nti tukutuusako information mu bujjuvu bwayo nga tetugasseemu kintu kyonna yadde okubaako ne kye tutulamu mu information eyo nga bwebeze. Serabwe ekito kyolina okukola kya kulikinga vidiyo eno, commentinga kikyolowooza ku mboozi zino, ate era mukadde kamu teweerabira okusubscribinga.